Enkya ya leero olukiiko lwa Buganda olukulu lutudde ku mbuga ey'Obwakabaka e Bulange Mengo nga lukubiriziddwawo omukubiriza waalwo Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule era ng'olutuula luno lwetabiddwamu abakiise omuli abaami b'amasaza ga Kabaka ag'ebweru wa Buganda ne mu Buganda 18 bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka baminisita wamu n'abakiise abalala nga bakulembeddwamu Kattikiro Charles Peter Mayiga. Mu lutuula luno Kattikiro ategeezezzaawo Obuganda ng'embeera y'Obuganda bw'essuubi wano Kattikiro ayanjulidde abeeteebi mu lutuula luno kaweefube w'omwaka guno eyatuumibwa situla omutindo gw'agamba nti ateekeddwa okulembezebwamu buli kye bakola mu Bwakabaka. Kattikiro Mayiga asinzidde mu lutuula luno n'alabula ku mateeka omuli ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze bwa Uganda liyite Sovereignty Bill lyagamba nti lya bulabe nnyo nga talaba nsonga lwaki lireetebwa. Ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze bwa Uganda Sovereignty Bill liri eyo baagala kulireeta. Obwakabaka bwa Buganda twawaddeyo ekiwandiiko kya mikono 6 eri ssaabawolereza wa gavumenti n'ensonga 9. Kattikiro ayongedde n'alambulula ne ku nsolooza y'omusolo gy'agamba nti teyandibadde mbi singa emisolo egisoloozebwa gikola ebyo ebigasa abantu nga n'abagizanyiramu tebattirwa ku liiso. Gavumenti okulaba ng'emisolo egikuŋŋaanyizibwa gikola ebyo ebirabwako. Kale singa gavumenti ekozesa omusolo okukola ebitugasa abantu bajja kuguwa nga beeyagalidde. Mu ngeri y'emu Kattikiro Mayiga avumiridde ebikolwa eby'okukwata abantu ne baggalirwa awatali kubatwala mu mbuga z'amateeka kubalamula. Kuba otya abantu emiggo asobezza lwaki akubwa mumukwate bukwasi lwaki abeera akubwa bakuba nnyo abantu. Wano abakiise ab'enjawulo beebazizza Kattikiro okuyimirira ku nsonga eziruma abantu kye bagamba nti kiwa ekifaananyi ekirungi mu mawanga amalala. Bano baliko bye basabye biteekebweko essira naddala mu bulimi ssaako n'obulunzi. Kulima twanyikiza ensonga y'emmwanyi. Okusaba kwange kuli bwe kuti nti okufuna ekigimusa ng'ogyeko biri ebigule wagyeyo ebisolo eby'okulunda ebitali bimu. Mbadde nsaba wabeewo enteekateeka ennuŋŋamu gye tujja okussaako essira ey'okulunda ente. Mu lutuula luno mwetabiddwamu n'ababaka ba Paalamenti ya Uganda era nga wano omubaka Luyimbazi Nalukoola asiimye okwogera kwa Kattikiro ky'agamba nti byayogedde nabyo bimaze ebbanga nga bibaluma. Badde mulambulukufu nnyo. Ayolesezza obutali bumativu ku ngeri ab'obuyinza bakuno gye beeyisaamu. Enneeyisa ya gavumenti ezaasooka agamba ng'ey'Amini eyabuzaawo Ssaabalamuzi omulamba. Ebikolwa ebyo abivumiridde ate nga naffe tukkiriziganya naye. Neus Chomhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaliiro.